Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Minister Chofa Togabye alangiridde olutalo ku meeya musajja mukulu Honorable Balimwezo Nsubuga Salongo. Ono embiranye evudde ku ki lwakubagambako ku nsonga y'okwera kasasiro ne bakumukunganya ku mamoto ku kkubo kyokka ate ng'ebimotoka bya KCC ebitini nnyo nnyini ddala tebisobola kufacilitatinga services eri bannansi okwetooloola ekibuga Kampala kyonna mu lunaku lumu. Agamba nti ono ayinza atyo oziimuula directive y'omukulembeze era Chofa Togabye awadde bali Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Balimwezo ebbanga ndirino banga kyeryo lyamuwadde Honorable Balimwezo Nsubuga abuddeyo n'abaako ensonga zagenda basi n'okubeeranga atanya era wano wayikonedde ku nsonga z'abafoot soja tugenda baira nga ate tuzogerako ye musajja mukulu Munyagwa agamba bannaye akakamanyiroko koppa ebintu e Rwanda ne Burundi mukakomye Uganda tukulaakulanye okusinga ku mawanga nga Burundi ne Rwanda gemugera maaso n'okubanga mujje ebiteekeyo ne mubireeta ne mubituteekako kakati tunuulira kino ekyokubanga abantu bayonja eggwanga tutuusaawo ekifo ky'okubanga mukoppa ku bibuga ebirala nga Addis Ababa bikigwe butya bwe bagenda maaso n'okubeera nga babirongoosa mwate mutuuza mabega mu nsi zi Burundi ze twali tusinga emirundi nga 10 ebyo nno byonna ngenzi maaso n'okubanga mbikunganya kwoteeka okubanga mbikuleetera wano wenkusabira mu bumbeefu obw'ekika ekywaggulu vidiyo eno gisoko gimpere like bw'ogiwa like ebejja kuduka emisinde mingi etuuke kubulisa kinoomu asobole okubanga ate agenda maaso n'okubanga agifuna weewaawo ate gwe tulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose okutulaba njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga bw'oba osubscribinze ku Beyond the Newsroom definitely ekiba kitegeeza ofuukidde ddala kitundutundu kuffe awo wennyini nzikiriza ate tutandikire wano wabala nkujjukiza nti tulina omukutu gwaffe omujjo gwa Deni Exclusive guli omukadde baagututte naye twakoze omupya era guli mu Deni Exclusive osobola oteekamu Deni Exclusive yogi then ojja kubanga ondaba bw'olabako logo erimu ekifaananyi kyange definitely oba oli watuufu ng'osubscribinga ate ng'ofuukira ddala ekitundutundu kuffe. Njagala sooka kuwa bigambo bino ebya Honorable Balimwezo Nsubuga ebyamuzaalidde oba oli awo akabasa tube nga tubiwuliriza tulyoke ate tweyongereyo mu nsonga zino nga bwe zigenda maaso n'okubanga ate zitambula. Sooka owulirize wano. Wonooyonja Uganda yonna omulundi ogumu nga tolina na mmotoka zigenda kujjawo kasasiro okenda kukola otya nga n'okumuteeka wonna wennyini ebitundu ebimu tebimanyi tebirina obiteeka kasasiro wano wesanga nti Wakiso tekyalina kipo obiteeka kasasiro era ekozesa Kampala Capital City gyeyagula kaka tugenda kukola tutya emmotoka tulina mmeka naye kakati kasasiro ye n'abantu bonna nga bamugyeyo ne bamuba makubo singa ekuba etonnya enkya tagenda kugwera mu myala yekyekyo nnaabaawo sigemataba katulina kusooka ne tweteekateeka. Bw'owuliriza ebigambo bya musajja mukulu Honorable Balimwezo Nsubuga ng'agenda maaso n'okubanga annyonnyola akubuulira biki ebiyinza okutuukawo singa ono kasasiro gwe mukuŋŋaanyiza batagiddwa okutwalibwa mu kifo kituufu era ng'agamba nti bagenza okuyisa directives zino nga tebasoose kubeera ng'ate batunuulira ebyo okisooka abakozi be balina ne machinery eriwo ng'ebimotoka ebitambuza kasasiro ekifo we bamutwala mwenna mukimanyi nti Kitezi yajjula nga ne we baagula nga ne Wakiso nga district tekyalina weegenda maaso nakubeera ng'ate emuteeka. Bw'owuliriza ebigambo ebifaanagana bwe bityo oba oli awo munywanyi oyinza okwewuunya naye ate nga si kituufu then njagala owulirize Chofa Togabye ono wuuno wano. Obimanyi ebintu byaffe badde bitambula nti bwe muteera ekintu bano bannaffe ne bayitere wakitegedde nti ne road mayor teyaze kulongoosa mwali ne waali mwali mu ggwanga
naye yatandise simanyi oba lwaki oba ekkuba eryatwala eryo bate yatalimanyi ti wendi n'ekirungi omubaka wo wa Nansana Municipality Zambaali namulabye yeenyigidde mu bategeevu oli awoza mbu ekitebe tekinnamulagira kati bw'aba yagala fugira ku kitebe agende ekavule era namuwadde ultimata mumuwadde ennaku ntono nnyo wiiki anyinyonyole wakitayagala kwetaba mu bintu bya service delivery bw'aba nga ekimuwa ayina kukolera kavule agende ekavule siteholo agireke kwa siteholo si ekavule bino byayingiddemu bitya ate anti simanyi tugamba agende okole mbu ekitebe tasobola kugenda ku directive za president ekitebe tekinnamulagira kakati kamusaba agende ekavule gyaba afugira kati siteholo ey'abantu kirayika emulemi naye namuwulirako nga yakakwata ekisanya ng'agamba nti ye tagenda kuyingiza byabufuzi mu mpeereza ye ey'emirimu bwe bulalu bwe balina babannyonnyola banne buli omu abeeko kyakola tukwegayiridde gwe meeya gw'oliidinga Lord Mayor yes. Ewange Nakaseke kyamaani 5 lwaki tugamba abakulembeze mu liidinga ekintu kino kwekwasa muzeeyiko omu yabadde walinga naye ayonja vipi omulabi azze gwe ng'oyangamba kati genda ofugira ekitebe gweyogeza oyo no Lord Mayor ate faayo gwe kasi obeera Lord Mayor nga tolaba by'abantu gwokimanyi nti tuba tufuga mu kampeyini mwezaawo gwokubiri bw'otunuulira bano abasajja anyway ekituufu kiri nti abasajja mubaleke bakole buli kimu kye bakola kubanga bali mu biro byabwe oba oli awo muli bagambako n'obakwatako ng'ebiro byabwe biweddeko bw'owuliriza ky'ofa togabye nga engeri gyayogezaamu bali mwezi oweewuunya n'obuuza ono minisita kikaaki anyway yenga minisita w'ensonga za Kampala agamba nti bali mwezi Nsubuga okugaana okuba nga teyeetabye ku mikolo oba ku lunaku olw'okuba nga bayonja ekibuga yazzizza gwa Naggomola era mbu ebyo byagamba mbu ekitebe tekinnamugamba ajja kugenda maaso n'okuba nga bamuzindika addeyo ku kitebe gyekiba gyaba agenda maaso n'okuba nga akulemberera naye ng'amaanyi mulina mangi nga mwogeza amaanyi mangi nnyo kyofa mweyisanga abatali baana banda ya Nakalama kakati njagala kuwa wano response ya bali mwezo ne before bali mwezo kasoke nkwe wano Munyagwa kati niwuliriza nenkola bagikopa mu mawanga abiri wano ekola Rwanda Burundi nokope Burundi noleta wano nokope Burundi noleta wano tube emigo ife tuli ku level ya Burundi fe tushakuwa emigo tuli ku level ya Burundi tetuli bana ate Burundi Uganda is the big economy mazo taking off twetaga ebintu ebiri advance technological advancement kati atolo science mwanira ky'abaana okusoma science ngambuli bone science ayere enguudo ayere enguudo musimanya ava mu motoka kiboko nokuba omuntu kiboko kade biraka byenguudo nulaga twabagambye nebiraka byenguudo mwera tujja mu motoka kati tanko bizibu nesa minisita w'eggwanga alina enjogera gye yayogeramu ngo alinga yali obwana amazima gali nti leaders General Muhoozi ekintu kino ayinza okuba naye akyagala kubanga mulabe akyogerako nga kyamusanyusa Rwanda naye ffe tuyinza okikola in a better way naye tetusobola kopa Rwanda na Burundi nammwe mutuleke nawola nti Dubai awo twaliwulidde mugende tukope Dubai ebikolayo nawola nti Budapest ekyo twaliwulidde naye Rwanda Burundi manaye mwatujozeemu tubona lebo batukoze binyo kopa mawanda temusobola kukopesa Rwanda na Burundi nammwe tukole ebyo kati jatugenda ku nsonga ya Munyagwa agamba nti temusobola koppa mawanga gali mabega waffe ne mubireeta ate ffe tugere basi n'okuba nga tubikola kiswaza era kya buswavu nnyo nnyini ddala afazaali okoppako ku mawanga amalala agali eri agakuze n'olayita ku tekinologi ow'enjawulo butya bwe tuyinza okuyonja ekibuga okulaba nga twemalako bigabeji bino recently honorable bali mwezo ne cabinet yebali mu ggwanga lya Senegal nga bali mu kulaba engeri gye ba recyclingamu waste seasonal oba kasasiro okuba nga bamugjamu ebintu eby'omugaso avunda ne bamukolamu ebigimusa ate ono omulala owa plastika ne bagenda maaso n'okuba nga bamusaanuusa ne bamukolamu ebintu ng'amabaafu amasepiki
biki byonna bi plastic nga bwe mubimanyi then bino ebyuma ne baddamu ne babisaanuusa ne babikolamu ebyuma ebirala nga bolaba amasepiki n'ebirala ebiringa bwe bityo. Sekitegeeza nti tuba tufunye ababa bagenda tuyamba okujjawo kasasiro kyokka ate mu ngeri y'emu nga kasasiro y'omu tumufunamu ebintu eby'omutindo ate era eby'omugaso. I think that could be better rather than ate okubanga mukola bino byemukola. Honorable bali mwezo nsubuga avuddeyo ko ku nsonga z'abafuuti soja be yagenda maaso n'okubanga ategeeza nti banywanyi twandisituse ne tuba bayonjo. Wuuna ayogedde lwaki yakola statement west. Abavubuka ab'omulembe guno okwelongoosa mami takusuula obadde ondaba nakawa ebbanga lino nankola nampita abavubuka nembatereeza nembanoonyeza emirimu mutegera bulungi njagala ojja wano tunuulira abavubuka abange babadde abamu bava ku street muvuga nga kintu yali ku street yenyumiriza okuba nti yakyusibwa kakati nze nandyagadde tubeere nga tuyamba omuvubuka okumutereeza okumukyusa okubeera okusingako waali tosobola kujja mu muvubuka ku makya oza okulaba Lord Mayor ng'essaati ejjudde ttoomi naye nga tozze kunoonyeza mulimu mutegera njagala nkukwate ng'omuvubuka nkutwale wa Idi mugaa nti olomuwa omulimu nga ddala ofaanana okuweebwa omulimu wano wajjawo abavubuka abavubuka no bo bantegeera era neewuunya n'okwewuunya tebantegeera abavubuka ababuuza nze neewuunya n'okwewuunya bino gye biva nze ndi muzadde wajja wano abavubuka baali bataano enviiri nga sinsaniri enviiri zonna nga zijjudde n'ebisubi nebaga guys mwagala mirimu nti ye gwakola kinti nze ntayiringa tyategwe nti naye basobola obba omulimu nga mufaanana wemuti nanga tugenda kwetereeza nekwata emitwalo 5 nenjiba bali bataano mugende musala enviiri negenda musala enviiri bagenda okudda wano nga buli omwanya mpadde bulungi era immediately babaweerawo emirimu tulina abavubuka betufunidde emirimu kakati Honorable Pali Mwezo abannyonnyola kuzimu ku nsonga ze mbategeezezzaako mu vidiyo eri gye tusembyeyo emabega nti endabikayo kyekitiibwa kyo ate era endabika yo esobola okukuseguliza endabika yo esobola okukuwa opportunities ate endabikayo esobola okukulemesa ofuna opportunity esobola ozikuyisaako. So bw'osinziira ku bigambo bya Honorable Pali Mwezo Nsubuga nga bwagenda maaso n'okubanga abannyonnyola ekyamazima amatuufu, let us understand this man talina musango, ensonga zaddayogerako ntuufu era bw'osanga omuntu nga reasoninga adjustandinga naye ate kati yakozesezza tooni ennungi gye mbadde nsinga okwagala ey'obukkakkamu ebuulirira kuba omuzadde omukambwe naye si mulungi. nze pulezidenti wange Kyagulanyi yannondo olw'ekigendererwa era mmanyi enkola gye nkolamu era tannaba kuŋŋambako nti kyokoze kikyamu wabula kyambuulirira nti weegendereze bannamawulire oluusi batuusa ki social media ekyusa kyaŋambye naye nekyokola nze nkutegeera era kyokola abaana beetaaga mirimu. That's my president. kino kisobola okugenda Bali Mwezo agamba yeewuma ssekatiige mu mboozi ey'akafubo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye babadde bagenda maaso n'okubanga bawugerezeganya wabula kyamugambye kyekyo kyemuwulidde amwesiga era abaana beetaaga mirimu wabula balina bubeezi kuba ng'ate bakola ebyo ebyetaagisa. Onooze mbeere mmeeya w'ekibuga njagala kujja bw'oli kutwala walala manyi bulungi nnyo nti omuntu oli agenda okumpa omulimu akala omuntu ali smart gutuyagala kugamba kubeera smart mutegera bulungi abamu abavubuka tubafunire n'amasuuti kati balimu bamasuuti bakola otegera bulungi gwatunuulira ku bavubuka bagamba nti nayingirira byanviiri ono y'omukubana mawulire ba tune how smart he is wa dreadlock oli wuuli ne fashion ye yeeyo abeera smart muwa tobeera smart kazola toli smart
Tulia Kazora, Suki Jakubi, Dogo City, Kati City, Kati City, Akavilia Kateriziza. Oyo ye musajja ayemanyikiddwa nga bali mu ezo nsubuga oyo ajja basobola ekituufu kiri nti ajja bashepinga mulimu omuntu nga ne bw'omusanga ne mwannyoko weekengeramu n'ogenda naye mwannyinaze kino okoze kyaki ng'otusse ffe nga famire kankuwe vidiyo eno KCC mulina capacity enejjawo kasasiro oyo kuba abantu bonna babolese ku gold tusooke tufune ekizibu kivudde luddawa nga tetunnabagenda kubanga nze nkyagadde gavumenti etegeere nti ekizibu kya kasasiro kinene okusinga badde balowooza ekizibu kinene nnyo nti KCC yokka tekisobola gavumenti erina okujja okuyamba ku KCC tulina ebimotoka 24 ebijjawo kasasiro mu KCC otegera bulungi ebuyala gye tuyiwa kasasiro waliwo excavate emu tesobola waliwo doza emu tesobola tebannaba kufuna maramu agenda kozesebwa kubikka kasasiro oyo kubanga mashini eringa emaze okumunyiga ate bayiwako maramu kuba bali mu kukola kiteezi ey'okubiri eyo kiteezi yakubiri so gavumenti twagala tutegeere nti twetaaga sustainable system egenda okutuyamba okusolvinga issue ya kasasiro kakati kasasiro bamugambye abantu bamuteeke ku kkubo abantu bonna ne bajja kasasiro gye baali balina bamuteeka ku kkubo singa enkyenkuba etonnya tetugenda kufuna disaster kasasiro gwe tugeneratinga mubi nnyo mujama kubanga mutabule mulimu bbi pampa ziri omwo daipa ziri omwo enkuba weetonya agenda kuleeta obuzibu kati Lord Mayor kino kigenda kuba kikolebwa buli lwa mukaaga olusembayo mwezi mugenda kukola tulina kusooka kweteekateeka ne tukola waka pulaani nti tugenda kukwata tutya kasasiro ono tusubira kasasiro yenkana ki ku lunaku olwo gye tumutwala beeteeseteese bulungi naye kakati waliyo kagundi kamu waliyo ka excavator kamu waliyo doze emu eneesobola tebere overwhelmed ontegera bulungi nnyo genda kati otunuulire emmotoka eziri eri emmotoka esobola kukola trip emu olwa congestion eri buyala tulina weyi mashini emu okupima kasasiro edda tebapimaga kasasiro naye kati waliyo tupima tani mmeka ze tututte so twagala gavumenti esooka etegeere nti ekizibu kya kasasiro kinene kimu then etuyambeko tulabe nga tumugjawo gavumenti kubanga amakubo gonna gajjudde kasasiro ekibuga kigenda kubeera kijama tulina scavengers ogenda kulaba embwa kati ekizibu ekirala ekigenda okujja kyekyembwa okuva mu Wakiso luddawa zijje zitandika okulya mu makombo omwo mulimu buli kimu kyonna zisaasaanya ate kasasiro wayogera ne Prime Minister Lord Mayor nayogera ne Prime Minister ne tiimu yange emu executive nga webali naye Prime Minister kimukoze kikyamu woleeta directive yandibadde abantu basooka ne bagimanya ne basensitizing abantu ne tweteekateeka tetulina capacity nga KCCA kati ate genda eyiganga genda Wakiso tetulina capacity tusuke tubuilding capacity ababadde beebuuza ku nsonga zino ekituufu kiri nti honorable bali mu ezo nsubuga agenzi masino kubanga azibannyonnyola bulungi omanyi eno gavumenti yesilowooza ku kintu nejja neekola bukozi nga terowoozezza ku consequences terowoozezaako ku capacity gye balina oba esobola byonna bo beekolera byabwe nga bwe baagala anyway munzikirize mbatere wano ku lwa Katonda n'ensi yange BTN Media Beyond the Newsroom gwe makoto kwoli goodbye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.